Abaffe mwebale nnyo kubanga mubeerayo. Amanya agange nze Waso Emma. Ku mukutu ogwa Waso Emma ku nsanga n'omukutu ogwa Gossip Talk UG gujja essaawa yonna ndi muguteekateeka. Leero nsazeewo ndabikire mu maloboozi olw'ensonga eziri technical akatonotono. Subscribe kwa mukutu gyombi tube nga tukwatagana. Ensonga eriwo enaku lwa leero waliwo ekipapula ekisaasana ku social media. Ekipapula kino ekyalaze nti kyavudde mu Office of the President nga kye kimu ku bipapula ebyeyambisibwa okukkirizisa emmotoka ez'abantu be bayita essential workers okuba nga zitambula ku nguudo. Ebipapula bino bibadde bigabibwa ba RDC mu districts ez'enjawulo oba bitundu eby'enjawulo bagenda bavaamu. Munnange abantu beeraliikirivu oluvannyuma lw'ekipapula kino ekyalaze nkivudde mu Office of the President, ate ng'ekipapula kino kiyina emmotoka gitegeeza kuba nga kipamiitinga esobola okuba nga etambula ku luguudo. Ekipapula kino mu ndabika yaakyo bwe nkyetegereza n'obulungi kiraga nti emmotoka UBH 324S yabadde eweereddwa permission okuba nga etambula okumala emyezi 6 ku kkubo, era ng'ekipapula kyatandise okukola ng'ennaku z'omwezi 22 Juni guyita ogw'omukaaga. Abantu nga bali ewaka nga President Museveni yagamba nti tugenda kubeerawo ennaku 42 eza lockdown. Abantu beewuunya ate lwaki empapula ezigabibwa ku kkubo zigamba nti emmotoka zitambula myezi 6. Kino nno kyaviddeko bannayuganda bangi okutandika okubuusabuusa n'okwebuuza ddala oba lockdown eno eneeba ya myezi 1 n'ennaku 12 ng'omukulembeze bwe yatugamba. Abantu batandise okwekengera nga bagamba tuyinza okuba tuli wano naye nga lockdown gye tulimu ekyagenda emyezi 6 mu maaso. Era bangi kwe kuvaayo nga baagala tuve omukulembeze w'eggwanga n'abatutwala nti baveeyo batangaazeemukko ku exactly kiki ekigenda mu maaso. Permits ezigabibwa ku kkubo ezimu kati ng'eno gye tulabyeko eriko ne stamps eza ddala, lwaki ziraga emyezi 6? Bw'azituwa bwe yatuuse ku luno n'addamu n'azisazzaamu nekitegeeza nti 11 ze twali tutambuddeko zaali zimaze okuba nga ziri cancelled out nga tugasseeko ennaku endala. 42 twagatandika buto era singa gaali gabaliwo ku ziri ezaasooka singa osanga tusigazeewo ng'ennaku 22. Naye kati bwe twogerera ennaku zikyali mpitirivu nnyo, zirina mu 3 olw'ensonga zaatandika okubala ku lunaku olwa wiikendi. Munnange embeera bwetyo bweri okusinziira ku ebyo ebigenda mu maaso. Abantu beeraliikirivu nnyo beebuuza ekibuuzo nti kijja kitya okuba nga permits eziri mu kusaasaana ku social media ziraga nti abantu bagenda, ziraga nti emmotoka ezikkiriziddwa okutambula ng'eno emmotoka UBH 324S ziraga nti ya myezi 6. Lwaki bafulumya stamps n'ebiwandiiko ebiraga nti emmotoka zino ezikkiriziddwa okutambula zigenda kutambula emyezi 6? Baba badde bategeeza ki? Mu mbeera nga basibidde abantu ewaka nga tewali mmere, tewali byakulya, tetumanyi oba ne ssente za gavumenti ezoogerwako ka mobile money kali aka Prime Minister ke yatusuubiza tumanyi oba kanajja. Embeera eyongedde okubeera enzibu. Mujjukire nti President Museveni yajja mu speech gye yakola eya COVID-19 n'atuggalira ennaku 42 n'aggala ebyentambula okumala ennaku 40, buli kimu yakiggala okumala ennaku 42 mu kibalo kye yagamba nti COVID-19 awonera mu nnaku 28 ate signs zeeyolekera mu nnaku 14 n'azigattagatta nga zikola ennaku 42 nti obanga wamulwala mu nnaku 28 ojja kuba obonye, ate gwe atanaba kumulwala mu nnaku 14 tujja kuba tusobola okukizuula nti ojja kuba okoze eki, oli mulwadde. Kitegeeza obanga yalangirira ku olwo ng'olina COVID-19 mu nnaku 14 signs za kuba zimaze okweyoleka nti omulina tukujjanjabya ennaku esigaddeyo 28 zinaagenda okugwako ennaku 42 ng'eyalwala COVID-19 wajjanjabibwa n'okuwona n'owona. Bino byonna bikola kutangira kusaasanya akawuka kano mu ggwanga bwe bitono bwe biri. Kale nno abantu beeraliikirivu nnyo balya buli mwana ateeze kasente ka Prime Minister akagenda okujja ku mobile money ke tutamanyiddire kagenda kutuuka. Agange nze Waso Emmanuel. Subscribe ku mikutu gyombi
okuli ogwawaswa emagono obwenyini gwompulirako ate n'omukutu omulawo gwa gospel talk yoG gusubscribingeko tulaba ate ekiddako.